This is from Pantilla in the day, Ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa mwenda omwaka 2020 nyongera okwanirizaako ku Fifijera News ankomulungi Mbarara mpuliriza obulanga te side eno mawulire gannaku omerere anti Uganda efiiriddwa DJ omulungi Nakinku ow'amaanyi abadde amanyiddwa nga DJ Emma era ngono emirimu gy'abadde agikakalaliza ku CBS FM ng'eyeebera radio station kigambibwa nti ono ag'obuzaale yabadde amanyiddwa nga Emmanuel Masega era nga abadde akola programu emanyiddwa nga Evening Cruise wabulanga ate batugamba nti abadde mulwadde okumala weeks 2 wabulanga olunaku olw'eggulo yabadde azzeeyo ku reportinga ku mulimu ennaku z'omwezi zabadde 7 era nga bakozi bandi bagamba nti ono yazze nga mulamu ddala era nga musanyufu nnyo nnyini ddala nga alaga nti alina amaanyi mangi fact being nti yabadde mulwadde ng'ate ava ku kitanda naye munange embeera yagenze n'etabuka bwe batyo ne basaba babere ng'ate bamutwalako mu ddwaliro awo Emengo kigambibwa nti teyasobodde kuba ng'ate atuukana ku kitanda era nga yafiiridde ku geeta bangi bavuddeyo kuba ng'ate munange bamukaabira wamu n'okumuwanjagira nga bamwogerako nga abadde DJ ow'ekisa DJ ow'omukwano agenze maaso kuba ng'ate atuntumula omuziki ogw'abaana Bannayuganda nga atasosola muziki gwonna tubeere ng'ate munange tumukwasa Mungu amutute gy'amutute ye wasinga okuba ewalungi ate nga ffenna gye tulaga omubiri gwe guwumule mirembe. Mulaini yemu ey'okufa abantu b'Mbarara nabo babutikiddwa ennaku n'ennyike oluvannyuma lw'okuviirwako OC abadde atwala poliisi eya Ruharo yes kigambibwa nti ono yakusindiriddwa amasasi mu kiro ekyakeeseza olunaku olwaleero ng'agenda mu maaso okuba ng'ate akakalabya emirimu gye OC akubiddwa yabadde amanyiddwa nga Agaba Richard era nga poliisi w'enjogeera egendera ddala mu maaso okuba ng'ate ekola bukubirire okuzuula baani ababadde emabega w'ekintu kino. Songa ate mulaini yemu ey'omukulu amanyiddwa nga Ngobi era ngono yaliko minisita mu gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga Milton Obote yawummula edda naye bw'atyo yagenze mu maaso okubanga awummula mbufunze yafudde embeera bw'etyo bwefaananako esaidi eyo okudda ku mukulu amanyiddwa nga John Bosco Serunkuuma yes omukulu ono yakwatibwa n'abeera nga atwalibwa mu kkomera ekitalya era nga amazeeyo emyezi giwera ddala 10 famire ye eyongera okuba ng'ate ewanjagira bekikwatako omuntu ono okuba ng'ate wabula ng'ate bagenze maaso okututegeeza nti ono wakulabikako mu kkooti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyini era nga abasinga obungi basuubira nti ku mulundi guno oba oliawo banaamuwa bail. Twongera okuba ng'ate tumuteeka mu ssaala ne banne abagwa mu ttuluba erifaananako bwe lityo Mungu abeere nga abakwatirako bafune eddembe lyabwe so ng'ate sayidi eno abangi gye bakabira aba LDU ku byalo byabwe nga bagamba nti mu kifo ky'okubakuuma babakolako butujju abavubuka abawererako ddala nno bo beeyiye bweyiyi kuba ng'ate bagenda okwewandiisa bayingire omulimu guno oba beeyunge ku ggye lya LDU gwe kyewandiise nga Local Defence Unit bano bagenda mu maaso okuba ng'ate bakikola mu bitundu by'eyo Lango Sub-Region okuva mu district singa lira Dokolo n'endala nnyingi nnyo nnyini ddala era nga bw'obalengera awo bagenda mu maaso okubanga babasunsulamu beewandiisa bawaayo ebiboogerako buli kimu n'omusaayi bagubajjako babakebere balabo baba n'amalako okubanga ate bakuuma ensi yaabwe jjukira nti bano be bajjeeyo ku byalo byaffe okusobola okubanga bakola ki baterenkeza eddembe lyaffe ate ng'oyo gwolaba kigambibwa nti akwatiddwa ng'agezako okubanga awa enguzi owa UPDF amuyiseewo mu bano be balonda aba LDU ye bamuyiseewo buyisa nga bw'obimanyi enguzi yakwata everywhere you go weri talina budde bwakubeera awo nti ate bamwekebejje kino ate bamwekebejje kiri ayagala akalimba kamuwe straight awe Jebuvudde ka unagera maaso kubanga ate nkutuusaako eggulire ery'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Paul Kagame ng'agamba nti awulira Uganda emunyiye oluvannyuma lw'okuba nti buli kikolwa ekigenda maaso kubanga ate kikolwa eky'obutemu wano mu ggwanga ly'etu Uganda bakisiba ku Rwanda n'ekitali kya butemu n'ekikolwa ekibi kyonna bagamba Rwanda neyeekyawa ate ng'era mukadde ke kamu nakutuusaako amawulire ag'omusajja eyattibwa mu bitundu by'eyo ku booda y'e Rwanda ne Uganda naye nga bagenda okumwekebejja ng'ebiwandiiko bya Rwanda naye ng'ate yafiira eno mu district eyawa eye Uganda wenjogera omukulu ono yavuddeyo bw'ati n'abeera ng'ate abeerako awo ku TV station emu n'alambika bulungi nnyo abantu b'ensi ye nti taddamu okubalaba nga basalinkiriza okugenda mu ggwanga ly'etu Uganda mbufunze abayimiriza abagambye temugenda mu Uganda we banaabattireeyo we banaabakubirayo ne babakolerayo ebikolobero nze sirina kye ngenda kuba ng'ate nkola ki mbayamba kubanga bajja kubatta wano bakomyewo mulambo okusinziira ku mbeera
embeera egenda mu ggwanga lya Uganda waliyo obutemu buyitirivu ddala ate nze sinza afuga Uganda sisobola kuweerayo biragiro so mu byonna kye mbasaba obanga omanyi nti oli munyarwanda tuuza wano niya tovaawo tosalimba togenda mu ggwanga lya Uganda abataddeko ekkomo okubanga bagenda mu ggwanga erya Uganda. Awo nga nawe tuvuddewo okudda ku kizimbe ekyagenda maaso kubanga ate kitwalaho obulamu bw'abantu ababeerako ddala mukaaga mbagirawo ate nga n'abanje bagendera ku bisago n'essaawa eno bakyali mu ddwaliro bapooca na biwundu. Kigambibwa nti oluvannyuma lwa poliisi okukola okunoonyereza kizuuliddwa nti ekizimbe kino tekirina wadde kapulaana kabibibi baagera bukezi ku macyanga bo batandika kusitula kizimbe kyabwe nga bw'obadde okiraba gye kituuseeyo. People joke too much banange ekizimbe ekigenda okukolerwako abantu abawerera ddala abayitirivu ate nga kiri mu kibuga wakati munange nokera ku makyo kukisitula without plan gegagali mu nkuba gatambula mbu tekyabadde na pulaani so nga ate okudda ku mukulu amanyidwa nga Archbishop John Rwanga yatuvudde ku maaso abasinga obungi babadde bambuza akatambi omukulu Fred Lumbuye ke yagenda maaso okubanga ate amulabuliramu ke katambi kengenda okubanga ate nkutusaako ate twongera okubanga twekumira ku Fifty News Anchor tu subscribinge tu likinge tu commentinge simanyo simira ddala atakumira mpera agira abankumira mubere bulungi mbagala nnyo mweraba. Owekitiibwa Rwanga Yona omukulembeze w'ekyaaki y'Orthodox njala kutegeeza taata wange mu ddiini nti gwe drone bbiri zampadde information za mirundi ebiri era gwe kyenvudde nkufuula special ne nkusindikira ekipande ku mutimbagano gwe tuyita ogw'obwenyi bw'ekitabo kye tuta Facebook ne nkutegeeza munnange baako wekkuma ng'obudde bukyali olw'ensonga banoonya nnyo engeri gye bagenda okufunamu naye ng'engeri gye bagenda okufunamu teyawukanako na ya muganda eyawumuziddwa Father Muthara Anthony ne Mukibi Deogratias ne Jonan Rwanga enfa yammwe eri bweti n'abapembe ba iso bateekateeka okunoonya abaweereza bamwe mu kyaki gamba ng'abooleza engoye ababafumbira basobola okuwa omuntu akwoleza engoye bazigola obutwa nabuteeka mu gandula eba mu ngoye zo bwabugolla gwe noyambala essatu banoyambala egandula eyakwalula ebesiridde so enzita eyammwe egenda kuba either mu byakunywa ne mu ngoye ez'okwambala so ekyo mukitegere bulungi abasosodooti bentegeezeza muno mwe muli owekitiibwa Jona Lwanga w'Orthodox Father Anthony Musara wepo ne Father Deogratias Chibi. Luno olukalo lwenjogeddeko waliwo olukalo nasooka okufulumba nti olukalo lugenda kujja kati olukalo olubadde olujjuvu naye tekitegeeza nti gwe nalabula ne batakutta togenda kufa wegendereze era muveemu okubiri lulunga n'obudde bukyali kubanga bwe mutakikola guno omwezi gw'ogwokuna n'ogwokutaano omumpembe Ponsiyo Pilato Yoseta Basiro mutano wa Kalekyezi yeefudde akagomba mu bulago kyanti tasula utakeese tegakkirira tegambuka n'otandika okukalula amaaso gy'obira nti ebyennyanja waliwo yabikuliiriddeyo yabikutumye kumbe ku nsimbi zo zennyini ze zikutta ngenze mu maaso. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omulya mu majinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi.